بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nannyini buyinza. Allah waffe jalla jalaaluhu atuwangazizza akyatukuumidde ekyengera kyaffe eky'obulamu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atwongera obulamu obulungi, era Allah tumusaba jalla jalaaluhu abeere nga atusonyiwa ebyonoono byaffe. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala seebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Baganda bange ab'ebitiibwa, wayiseewo akaseera nga tetuwuliziganya mu musomo gwaffe ogwa buli Lwammande. Mu biseera eby'emisana wabaddewo ebizenga bigwawo eby'enjawulo Allah tabaraka wa ta'ala nga bwagera, omuli obulwadde n'ebirala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa obulungi mu byonna bye tuyiseemu insha Allahu ta'ala. Tukimanyi bulungi abooluganda fa inna sa'adata al-bashariyya hiya fi imtithali amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okwesiima okw'obuntu, okwesiima okuteekeddwa okufunibwa omuntu, okwesiima omuntu kwateekeddwa okufuna era nga kweyetaaga kuli mu kuteeka mu nkola ebiragiro by'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana almujtama'a mutamassikan bisunnati nabiyyi alayhi salatu wassalam ظاهرا وباطنا كلما كان أقرب إلى الخير والسعادة. Ebbanga lyonna society ebeerwamu abantu abo abeekwata ku sunna za Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam zahiran wa batinan, kungulu kwabwe ne munda waabwe, kullama kana aqraba ila alkhairi wassaada, era abantu bafuna okusembera eri obulungi n'okusembera eri okwesiima. Ebbanga lyonna abantu senga beekwata ku biragiro bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, society nebaamu abantu almutamassikuna bisunnati nabiyyi alayhi salatu wassalam, abantu abo nga beekwata ku sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abantu abo ng'ekyo bakikola kungulu kwabwe ne munda waabwe, gye bakoma okwekwata ku sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kullama kana aqraba ila alkhairi wassaada, abantu gye bakoma okusembera eri obulungi n'okusembera eri okwesiima. Ekibeera abooluganda nga kikulu nnyo okwekwata ku sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, nga tunoonya okufuna okwesiima okwo okuteekeddwa okufuna omuntu, era nga tunoonya okufuna obulungi n'okwesiima. Ebyo tuteekwa kubijja mu kwekwata ku sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa sunanu nabiyyi alayhi salatu wassalam idha hujrati fashati albid'u fi nnasi wa fi lmujtama'. Buli sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam lwe zisengukwa ne zibeera nga tezikyateekwa mu nkola, ne zibeera nga tezifiiriddwako, fashat albid'u fi nnasi wa fi lmujtama'i, bid'at zitandika okusaasaana mu bantu ssekinnoomu ne mu society. Buli sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam lwe zisengukwa ne zibeera nga tezikyafiibwako, tezikyateekwa mu nkola, bid'at nga zifuna akaaganya, nga zifuna okwetaaya mu bantu ssekinnoomu
ne mu society yonna okutwaliza awamu. Ng'ekireeta ekyo ki? Be bantu okusenguka sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagamba alayhi rahmatullah, walau turikati sunanu lil'amali, senga sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam zirekebwa okukolebwako, laqatta'ati sunanu rasulillahi alayhi salatu wassalam, sunna za Nabbi Muhammad zonna zibeera zimaze okukutulwawo nga tezisigaddeewo kasita sunna za Nabbi Muhammad zirekwa ne zibeera nga tezikyakolerwako. Olwo wabeera wagguddwawo omulyango omunene ogw'okubeera nga enkola ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam egenze ekutulwawo muguwa ku muguwa, ne twesiŋŋaana ng'obusiraamu bwaffe tetukyasobola kubukola mu nkola etegerekeka. Fassunanu tamuutu wa tandathiru biljahali biha wa adami tatbiqiha. Abooluganda, kikulu nnyo okumanya nti sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu zifa ne zisebengerera ne zisaanawo ne ziggwaawo biljahali biha, senga zibeera nga tezimanyiddwa, wa adami tatbiqiha, era n'obutakolerwako, wa alamatu mauti sunani dhuhuru lbidai, n'akabonero akalaga nti sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu zifudde, kwolabiranga akabonero akategeeza okufa kwa sunna za Nabbi Muhammad kwe kweyoleka kwa bid'a wa fushuha, n'okusaasaana kwazo. Bw'olaba ng'ekintu kyonna ekyasomesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nga tekikyakolebwako, akabonero kwolabira nti wano waliwo sunna eyafa, kasita bid'a ejja n'etula mu kifo ekyo, kitegeeza ki? Kitegeeza kufa kwa sunna za Nabbi Muhammad. Tusaba Allah tabaraka wa taala abirenga atuwa obusobozi okuteeka mu nkola ebigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kubanga bwe busiraamu. Nikibeera insha Allah taala abooluganda tujja kutwala omukisa, tusaba Allah atuwa obusobozi mu musomo gwaffe guno gwa buli lwa bbalaza emisana, tujja kusomeramu sunanu mahujura, sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ezasengukwa, ezitamanyiddwa, ezitafiibwako, ng'abantu bazisenguka tebakyazitwala nga kikulu. Insha Allah taala tusaba Allah tabaraka wa taala ekyabeere nga akituwako obusobozi, wabula nga tetunnaba kuyingira butereevu mu musomo gwa sunna ezo biidhnillahi taala ezasengukwa, nga bwe zagenda zikoonwako abamanyi. Tulina okusooka okutegeera amakulu g'ekigambo sunna, kibayita taarifu sunna. Batugamba ba ulama nti fa inna sunnata hiya ma uthira ani nabiyyi alayhi salatu wassalam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Ekyo kyekigambo ekyagattibwako abamanyi nga batunyonyola ekigambo kya sunna. Batugamba kye bayita sunna kyekyo kyonna ekyaggyibwa kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisoboka okuba nga kyali kigambo, obanga kyali kikolwa, obanga kyali ekikolwa ekyakolerwa mu maaso ga Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, n'atakigaana, ye taarifu esinga okwegattibwako abamanyi. Fassunna hiya ma uthira ani nabiyyi alayhi salatu wassalam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Sunna kitegeeza ekyo kyonna ekyaggyibwa ku ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kisoboka okuba nga kyali kigambo, obanga kyali kikolwa, obanga waaliwo ekikolwa ekyakolerwa mu maaso ga Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, Nabbi n'atakigaana sallallahu alayhi wasallam, ekyo neebeera ng'ebalwa nti sunna eteekeddwa okukolerwako. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuwa obusobozi obugoberera era obulundu obutiribiri ebigambo
n'ebikorwa by'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waliwo taarifu endala baulama gye bagamba tuwasunna inda almutaakhirina min alfuqaha ma yuthabu fa'iluha wala yuaqabu tarikuha. Kitegeeza ki ekigambo ekyo nti sunna ey'abano bamutaakhirina, bano abantu bafuqaha bajja oluvannyuma, batugamba nti sunna kyekyo kyonna ekibeera nga yuthabu fa'iluha, ng'oyo yenna abeera akikoze afuna empeera, wala yuaqabu tarikuha, naye ng'oyo abeera akirese tabonerezebwa. Waliwo taarifu eyajja nga sunna bwe kityo bwe bakinyola ekyo, naye ekyo insha Allahu taala kyetaagisako ebigambo bingi bye tujja okulaba insha Allahu taala maaso eyo nga tufuna taarifu eyo. Wa sunnatu fi lisani nabiyyi alayhi salatu wassalam, ate ekiyitibwa sunna okuva ku lulimi lwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, hiya ma jaa bihi min alhuda wa diini lhaqqi, kyekyo ekyajjibwa n'owekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam mu buluŋŋamu n'eddiini ey'amazima. Baganda bange kyebayita sunna mu ntegeero eno okuviira ddala ku lulimi olwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, hiya ma jaa bihi min alhuda, kyekyo kyonna omubaka kiyajja nakyo alayhi salatu wassalam mu buluŋŋamu wa diini lhaqqi, era n'eddiini ey'amazima. Eyo taarifu nga weeri ng'etwalibwa nti nakyo tuyitamu insha Allahu taala okutegeera ekigambo sunna. Wa hiya almanhaju alladhi taraka al ummata alayhi, ye system eyo gyeyalekako nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam umma ye. Nkiddamu, wa hiya almanhaju, sunna nayo ye system alladhi taraka al umma, eyo ombaka Muhammad alayhi salatu wassalam gyeyalekako umma ye. Ekyo kyonna omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyaleka asomesezza abasiraamu, kyaleka alese mu busiraamu, ye sunna eteekeddwa okukolerwako. Fayadkhulu fi dhalika al-i'tiqaadu, mu taarifu eyo muyingiramu enzikiriza, muntu gyateekeddwa kubeera nayo. Kama tadkhulu al-ibaada, era nga bw'olaba ibaada okusinza kwonna kwe tusinza Allah tabaraka wa taala bwe kuyingira mu sunna. Wa tadkhulu al-muamala, n'enkolagana gye tukolaganamu ng'abantu fekka na fekka, naye eyingira mu sunna za nabbi Muhammad. Wa tadkhulu al-akhlaq, era muyingiramu empisa, era wa yadkhulu suluku, si kyekyokka n'enneeyisa omuntu gy'ateekeddwa okweyisa, byonna biyingira mu sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Fakullu dhalika wa kullu ma jaa bihi rasulu alayhi salatu wassalam huwa sunnatuhu alayhi salatu wassalam. Nikibeera fakullu dhalika, ebyo byonna, wa kullu ma jaa bihi rasulullahi alayhi salatu wassalam, na buli kyonna ekyajja ne nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, huwa sunnatuhu, eyo ebalibwa nti nkola ya wakitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, era eteekeddwa okugobererwa n'okulungamirwako insha Allahu taala. Tusaba Allah tabaraka wa taala abooluganda abeere nga atuwa omukisa, abeere nga atuwa obusobozi obulungi obutiribiri ebigambo bya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kuba bigambo bya nabbi Muhammad mwe tujja enzikiriza yaffe entuufu ey'obusiraamu. Enzikiriza y'obusiraamu etereera bulungi omuntu ebbanga lyamala nga yeekutte ku sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nzikiriza y'omuntu ebeera nfu, tesobola kulongookera ddala ebbanga lyamala nga yeesambye ebigambo bya nabbi Muhammad. Si kyekyokka, okusinza kw'omuntu kuyingira butereevu mu sunna za nabbi Muhammad, n'olwekyo tewali kusinza kwonna kusobola kulongooka
omuntu kwasobola okusinzaamu Allah tabaraka wa ta'ala ne kubeeranga kulongooka ebbanga lyamalanga yeesambye sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam wa tadkhulu al-mu'amala nekolagana gye tukolaganamu ne bantu bannaffe eyingira mu sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam tewali muntu asobola kuba na nkolagana nnungi gyakolaganamu n'abantu banne nebeeranga enkolagana eyo yeesiimisa ebbanga lyamala nga yeekutte ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Songa mu ngeri endala tewali muntu yenna yeekwata ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam okujjako ng'ekolaganaye buli yenna akolaganye naye amusingana nga muntu mwangu wakolagana naye muyingiramu empisa muntu zateekeddwa okweyisa ne bantu banne wakadhalika nenneeyisa eteekeddwa okubeera n'omuntu ebbanga lyonna. Kati omuntu yenna ebbanga lyamalanga yeekutte ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kiba kitegeeza abooluganda nti bonna abanaawangaala naye bajja kumusinkana insha Allahu ta'ala nga musajja obanga mukyala mwangu wa kuwangaala era nga mwangu wakolagana naye. Thamaratu al-iltizami bisunna, ebibala ebiva mu muntu okwekwata ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Oluganda ekigambo kwekwata ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kirimu ebibala omuntu byafuna, naye ng'obulungi bw'ebibala ebyo omuntu agenda kubulaba ng'amaze okudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Nekibeera ng'ekimu ku bibala omuddu byafuna mu kwekwata ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yanaalu mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Omuntu ono afuna okwagalwa Allah tabaraka wa ta'ala lianna al-iltizama bisunna huwa mutaba'atu rasuli alayhi salatu wassalam. Olw'ensonga nti omuntu ekitegeeza nti yeekutte ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, omuntu okufuna okwekwata ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ekyo kifunwa mu muntu okubeera nga agoberedde sunna, agoberedde amakulu omuntu ekiraga nti omuntu yeekutte ku sunna za nabbi Muhammad huwa mutaba'atu rasulillah. Ekyo kiva mu kugoberera mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam wa ittiba'uhu fima amara bihi wajtinabu ma naha anhu. Kitegeeza ki? Okugoberera buli kyonna ekyalagirwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'okwesamba buli kyonna ekyaziizibwa owekitiibwa nabbi Muhammad. Wa hadha yuaddi ila mahabbati llahi tabaraka wa ta'ala lil abdi. Ekyo nno kivaako omuntu okwagalwa Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna Allah n'abeeranga amwagala nga bw'olaba Allah bwe yagamba mu Qur'ani ekitiibwa tuqulu in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu. Bagambe Muhammad tibwe kibeeramu abantu nga mwagala Allah tabaraka wa ta'ala musooke mugoberereze nabbi Muhammad. Ekyo insha Allah bwe munaakikola mujja kufuna okwagalwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekibeera abooluganda ng'ekimu ku thamarat, ekimu ku bibala ebifunwa omuntu yenna yeekutte ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yanaalu mahabbatullahi tabaraka wa ta'ala, afuna okwagalwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'abeera nga amwagala, n'abeera mukwano gwa Allah. Bannange bala bumazi okufuna Allah nga ye mukwano gwo kimala, naye toyina kkubo ly'osobola kuyitamu kufuna mukwano gwa Allah tabaraka wa ta'ala, kufuna kwagalwa Allah tabaraka wa ta'ala okujjako yina kubifuna mu kwekwata ku sunna za nabbi Muhammad. Mwatu ekyewunyisa abantu abasinga obungi ze bataagala n'omulundi n'ogumu. Muntu agambibwa sunna za nabbi Muhammad n'anyiiga n'akyankalana neyekyanga n'ava eno n'adda eri n'atamanya nti afiirwa obulungi. Abooluganda kyova olaba nga twebaza baganda baffe abafuddeyo okulunda ebigambo bya nabbi Muhammad okubifaako. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abanyweze, abawe obusobozi, abanywereze ku byo tutuke insha Allah ta'ala okufiira ku nkola eyo. Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa obulungi. Ekigambo ekyokubiri ku bintu ebifunwa mu muntu okwekwata ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ajja kufuna obulungi obw'okujjuuliriza ebyo ebyakendeera mu mirimu gye egya faruda. Nkiddamu omuntu yenna yeekwata ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam
ajja kufuna ekigenda okujjuuliriza emirimu gye egy'obwetteeka ebyo ebyakendeera mu gyo bigenda kujjuzibwa na sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nga bwe yagamba nabbi Muhammad. Nabbi yagamba nti anna al-insana yuhasabu ala salati yawma al-qiyama. Nabbi yagamba nti awwalu ma yuhasabu bihi, ekintu ekigenda okusooka okubalibwa ku mwana Adamu, omubaka yagamba nti egenda kubeera swalaye. Eswala bwe eribalibwa n'esiŋŋaanibwa nga yakendeera, Allah agenda kubuuza tabaraka wa ta'ala nti omuddu ono ayina sunna, ayina enswala eya sunna gye yasaala. Bwe erisiŋŋaanibwa nga omuddu ono ayina eswala eya sunna gye yasaala, kiba kitegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala agenda kulagira sunna eno ekwatibwe ebeere ng'efuuka ekiraka ekigenda okuziba omuwaatu oba omwagaanya ogwo ogwali mu swalaye eya faruba, ne kibeera ng'obwo obulungi bufunwa oyo abeera yeekutte ku sunna z'owekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ekigambo ekyokusatu ekifunwa omuntu ayeekutte ku sunna za nabbi Muhammad, wahiya ta'asimu min albid'ati. Essunna zikuuma omuntu okubeera ng'agwa mu bid'a, lianna al-insana idha tamassaka bisunna, olw'ensonga nti omuntu ebbanga lyamala nga yeekutte ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, fala budda an yakuna mujaniban lilbid'ati. Omuntu oyo abeera ayina okwesamba bid'a. Wa idha takhalla ani sunna, ate omuntu senga agezaako neyeyambula neyesamba sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, fa innahu inda idhin yatalabbasu bilbid'ati. Omuntu oyo abuzaabuzibwa n'ebid'ati n'akeera enkyanga agudde mu bid'a, naye ng'ekimuleetedde ekyo ky'abooluganda butafa ku sunna za nabbi Muhammad. Fal-ismatu min albid'ati bittiba'i sunnati rasulillah. Nekibeera abooluganda nti omuntu okufuna obukuumi obw'okugwa mu bid'a, omuntu okufuna obukuumi n'abeera nga tagudde mu bid'a, ekyo akifuna bittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ekyo alina kukifuna ng'ayita mu kugoberera sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ne tubeera insha Allahu ta'ala abooluganda ebbanga lyonna nga tulina okufaayo okukimanya nti ebbanga lye tumala nga twekutte ku bigambo bya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, ffe tufunamu bannange nabbi Muhammad abantu bonna mu nsi ne bwe beegatta mu bigambo byonna bye yasomesa ne batagobererayo wadde ekigambo n'ekimu, tekiina kye kikendeeza ku bubaka bwa nabbi Muhammad mu maaso ga Allah, era tekiina kye kikendeeza ku bwannabbi bwa nabbi Muhammad mu maaso ga Allah. Empeera ze ez'okuba nga yatuukiriza asigala azifunye bulungi nnyo, wabula gw'ofiirwa. Gwe weewunye muganda wange, abawalimu bakugambye nti ebirungi omuntu byafuna mu kwekwata ku sunna za nabbi Muhammad awona okugwa mu bid'a, kubanga bid'a kitegeeza ekyo ekintu kyonna abantu kye bakola nga basuubira nti bakola ddiini, naye ate nga si ddiini, nga bagenda kudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga basuubira nti bakola eddiini naye nga tebalina ddiini gye bakola. Kakati omuntu yenna ayeekutte ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam abeera afunye obulungi obw'okubeera nti nno tagenda kugwa mu bid'a. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuyambako okubeera nga tetugwa mu bid'aati, naye ekyo kyakufuna insha Allahu ta'ala nga twekutte ku nkola y'owekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ekigambo ekyokuna omuntu kyafuna nga thamar ni thamarat, omuntu kyafuna mu bibala ebiri mu kwekwata ku sunna za nabbi Muhammad, wahiya min ta'zimi sha'airi llahi tabaraka wa ta'ala. Abeera funye obulungi obw'okugulumiza obw'okuwa ekitiibwa amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, lianna Allah tabaraka wa ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, olw'ensonga nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatuma nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam liyuttaba'a, abeere nga agobererwa. Fa idha tubi'a ar-rasulu alayhi salatu wassalam, omubaka bw'abeera nga agobereddwa fima jaa bihi, mu byonna bye yajja nabyo, fa inna hadha
min ta'zimi sha'airi llahi tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Baganda bangi baulama batugamba fa idha tubi'a ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bwaberanga agobereddwa kyeyayogeranga alagira ne kikolebwa kyeyayogeranga aziza ne kirekebwa batugamba baulama nti nno ekyo kibalibwa fa inna hadha min ta'zimi sha'airi llahi tabaraka wa ta'ala. Ekyo kibalibwa mu kugurumiza ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala, kibalibwa mu kugurumiza amateeka ga Allah. Allah yagamba mu Qur'ani wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, satuma mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam wabula namutuma aberenga agonderwa nekibeera insha Allah ta'ala buluganda tufeeyo okulaba nga tugoberera ebigambo by'owekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. bwe tunaabeera nga tubigoberedde tujja kufuna obulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. bwe tunaabeera nga tubyesambye tujja kwesiŋŋaana nga ffe tufiiriddwa obulungi. kiteekeddwa insha Allah ta'ala okutwalibwa nga kikulu nti ekimu ku bubonero obulaga nti sunna efudde kasita obeera mu kitundu nolaba bid'a ng'erabise bantu gibakolerako, manya nti awo awatudde bid'a waliwo sunna eyavaawo ne watulo bid'a. naye ebbanga lyonna sunna ebbanga lizimala nga zikuumiddwa kiba kitegeeza insha Allah ta'ala nti obusiraamu bujja kusigala nga we buli olw'ensonga kyonna ekyasomesebwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bwali busiraamu obuteekeddwa okugobererwa. Omubaka yagamba ng'alaga obukulu bwa sunna, yagamba nti kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. umma yange yonna tewali agenda kusigala bweru nga tayingidde jjana okujjako yalibaganye. ayin man rafada, okujjako alibaganye. qiila waman ya'aba ya rasulallah, yabuuzibwa nabbi Muhammad nti ani oyo aligaana? ani asobola okugaana okuyingira ejjana? ani ategeera obulungi bw'ejjana ate n'amala n'agaana okugiyingira? nabbi n'abagamba nti man ata'ani, oyo yenna abeera ngondedde n'endagira n'akola n'enziiza n'aleka dakhala aljanna, ayingira ejjana. waman asani, na yenna abeera njemedde faqad aba, oyo yabeera aganye okuyingira ejjana. ونولوك إن شاء الله تعالى الإنسان إذا أطاع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة برغانا. متينا بلواغمي كريزا مبرمي وبتغامبي كان يوايو نالونغو سنية ناغوندر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ناغوبر ماتيكاغي ناغوبر بيغامبو عليه الصلاة والسلام butereevu abagenda kuyingira ejjana insha Allah ta'ala. sahaba nabbi Muhammad kye baategeera mu hadithe eyo nga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu baategeeramu kuyingira jjana, amakulu baategeeramu kyombaka Muhammad alayhi salatu wassalam yali abakubiriza kwekwata ku sunna za nabbi Muhammad afdalu salatu wa atammu taslim. kati insha Allah ta'ala bwe tubanga twetaaga okukuuma eddiini yaffe, bwe tubanga twetaaga okukuuma obusiraamu bwaffe, tuteekeddwa okukikola nga tuyita mu bigambo bya nabbi Muhammad okubyekwatako insha Allah ta'ala. Ibn Abbas yagamba radiyallahu anhuma ma ya'ti ala an-nas min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu sunnatan hatta tahya al-bid'u wa tamuta as-sunani. la hawla wala quwwata illa billah. yagamba sahaba nti ma ya'ti ala an-nas min 'amin, tewali mwaka gujjira bantu, tewali mwaka gujja illa ahdathu fihi bid'atan, okujjako nga abantu mwaka ogwo bagunjizaamu bid'a, baleeteramu ebintu ne babiteeka mu ddiini. bwe bamala okukola ekikolwa ekyo wa amatu sunna, ne babeera nga batta sunna, sunna ne zibeera nga zittibwa hatta tahya albid'u, kati bid'a ne zifuna obulamu ne zitojjera watamuuta as-sunan, kati sunna ne zifa. subhanallah. abantu ebbanga lye bamala nga baleese bid'a, abantu ebbanga lye bamala nga baleese bid'a, kiba kitegeeza buluganda nti baba bagenda kubeera nga baleeta bid'a. bwe baleeta bid'a bayina sunna gye bata. walidhalika kana min wajibi ahli lilmi, baganda bange nekibeera nga kikakato ku bakadde baffe bamaseeka baffe abaalimu baffe ab'ebitiibwa fi kulli asrin wa fi kulli masri, mu buli mulembe gwonna na buli kabuga konna an yubayinu linnasi sunan rasulillah,
okubeera nga bannyonnyola abantu banjululiza abantu nga balaga abantu sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam liyata'allamuha abantu basobole okuyiga sunna za nabbi Muhammad wa ya'malu biha babeere nga bazikolerako wayanshuruha era babeere nga sunna ezo bazisaasanya zisaasane insha Allah ta'ala olwonno obusiraamu insha Allah ta'ala bubeere nga bujja kufuna obulamu muntu yenna abeera wadde sunna ya nabbi obulamu omuntu yenna akoledde ku sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam neemulabirwako kiba kitegeeza nti ataddewo okukuuma sunna okukuuma obusiraamu naye ate omuntu yenna kasita akolera ku bid'a kiba kitegeeza nti agenda kutta sunna kasita sunna efa negenda bweti busiraamu bwe bubeera bugenze kasita sunna egenda busiraamu bugenze insha Allah ta'ala kati baganda bange banna sunna baami n'abakyala yonna gye muli mukubirizibwa kubeera nga mulwanyisa bid'a muzivumirire muzikyawe mukyawa abazikolerako mukyawa abantu abakunga abantu okudda ku bid'a olw'ensonga kyoye yenna aleeta bid'a busiraamu aba ayina sunna jajjawo kati ate omuntu bajjawo sunna insha Allah ta'ala kiba kitegeeza kyajjawo busiraamu nolwekyo insha Allah ta'ala nekibeera nga omusomo gwaffe tugenda kulaba sunanu mahjura sunna ezasenguka insha Allah ta'ala abantu zebasenguka zebatakyakolerako insha Allah ta'ala oba oliawo bwe tunagenda nga tuzitegeera insha Allah ta'ala tuyambako okubeera nga tuzizza obujja insha Allah ta'ala Allah abeere nga atuwa obulungi oba okukolera ku bigambo by'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh